Inside Story Uganda, real source of political updates. Weno era gye tulimu kubanga naffe tulina okukola egimu tugikolera wano ewalala si wano okuweereza abantu. Did you mind sharing with us gye wabadde? Nabadde mu Ssemazinga wa Africa muno kubanga tuli mu kola kye tuyita African Business Center and Platforms ne bannange bangi abali mu different African countries. Omanyi omuddugavu ye kimulowoozesa nti Uganda Africa weekoma, omuzungu yagisala wano. Ne business gyeri Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda. You don't limit yourself one. No. By the way, abantu bagenda ne balowooza omukisa guyinza okuba omunene teguli wano. Wali osubula kompyuta Uganda eziyimiriza wano naye Senegal ezikkiriza. Genda eyo. Twala eyo. Subula mipiira mikadde wano bagiganye Malawi bagikkiriza. Gitwale. This is business yaggwawo. You don't consult. Bye tusiiba tubaga nti they want free things. Kati ajja kuddaawo ye baatugambye omuddugavu yoyo consult. Munaakusingako okumanya nti wano wonkola ntya era bwe ntuuka eyo osobola kumpa contract ki. Kati ojje mu consultancy firm ndye ssente zo naye ng'ate naawe olina kyofunye. Kuba bingi wano bye bazibira nga bakuzibira either omu ayinza okunyigira olw'eggwanga lyo oba ekibiina kyowagira kya njawulo naye ng'ate business idea gy'olina nnungi ng'ate mu nsi endala bajja jjanjinga okole ne ssente zo bulungi nnyo. Kyekyo President Museveni kyazze ebbanga ddene ng'ayogerako okuggulawo akatale. Totunuulira Uganda. President Museveni yakikola takyogeddeeko bwogezi. Uganda bwe mu rejectinga nga Idi Amin atutta obuyinza adduka akkirira Mozambique ne Tanzania gye yasinziira okudda. Kitegeeza amaanyi mangi oyinza okugasondera wabweru w'eggwanga lino simu bya bufuzi byokka wabula n'ebyenfuna n'ebyenta. Gwe teweewuunya omuyindi ava kilomita omuchina avaawa omuzungu anoonya opportunity wano. Kitegeeza weeri gwe iyo bw'oba togiraba wano stretch a bit. Stretch a bit. Ogendeko ewalala. Nti omupiira omukadde gwe baganye okutunda mu Uganda gutunde South Sudan bagukkiriza. Gutunde Congo bagukkiriza. Ethiopia I don't know. Sinagikolako research nnene but bagukkiriza. Kyova olaba nti muwoza aba Ethiopia basimanyira bazze bangi ne bakola wano kubanga eri babadde tebalabayo mukisa naye wano bagulabawo. That is how the world is. Nti oyinza okuba omukisa togulaba wano expand. Nabbi yawangaalira e Makka. Okitegeera? Naye embeera bwe yatabuka yaddawa Madina. N'ebintu byonna bwe byatereera ne Madina gye baamuziika. Si we Madina. Okay, we shall get to that because it's a very interesting topic, but today kwali wonsanze. Vote recount. Everybody now wants vote recount. Kubabaka ba parliament. Mbadde ntegeeza abantu wano nti obululu obutonotono bwendabyeko kanonoza kenkyasinza okulaba abantu abaagala akalulu okuddibwamu ennyo ku babaka ba parliament. Simanyi lwakiri bwe kityo ku mulundi guno. Okay, ensonga bbiri. Ekisooka under the Parliamentary Elections Act kikkirizibwa. Naddala waliwo eri mandatory. Ng'ono n'ayeesimbyewo teyeetaaga gisaba. For example, gy'olaba ng'eya Ssewungu obululu obwo bwe yayina ba difference yali 46. Mandatory recount. Oyina ogibala, oyina obubala okuddamu. Returning officer. Box ku box. Era bw'okigaana kitegeeza obaamu akantu. Eri mandatory. Kati mulimu z'ogenda n'osaba mu kkooti. Reasonably nga kumi n'okonvinsinga kkooti. Kakati kkooti esobola okukkiriza. It's discretionary. Kiri eriyo. Ekigambo discretion okiwulidde? Nti omulamuzi nga bwe muba mumumatizaamu labyo obuyinza bw'omulamu yasobola okukkiriza oba okugaana. Kati tekiri cast in iron. Wabula olw'okuba mu mateeka tulina nti omukadde gwe gusala omupya. Kakati ekyakyuseemu e Masaka kye kino nti mu practice saa nnyo kugenda because nange ndi lawyer, I'm a servant of court, I cannot appeal a decision. Ekintu kya woman MP e Masaka. I don't know.
how my friends will maneuver it. Because even if you find one box tampered with, teri suula mpya. You don't go on with the recount. Not at all. Kiri mateeka. Kyovula yagambye mpandiise essuula empya. Kati essuula eyo Yagambye bajja kugikuba lwa nsonga. In future singa omulala agibiraayingako ejja kuleeta disorganization. You'll have many recounts, and recounts ziri meant to be avoided at all costs possible. Kyova olaba nti ono ow'ekalungu. Kalungu ki? East, eya Honorable Sewungu oba bokisi bagibotola bubotola oba nedda ne luli. Honorable Sempijja Katabaza, I think it was one box or two, and counting did not proceed. I think setting the precedent in Zibu ate ne kimusanga nemu even during the act itself nga conducting the recount kubanga yandisoose cross checking up boxes n'amanya nti tekuliiko eri tampered with naye even during the process I think it was something like kasajjagirwa n'agamba but where are the things awo wennyini we yali alina okustopingira process kitegeeza nti process eraga nti yali because ye again tasobola kurelayinga ku bibiri soka amateeka amakadde old laws but also n'ensala z'abalamuzi abalala eyo discretion naye kati agenze mu practice kati ogenze mu kiri kyokkiriza kibeewo because ensala z'abalamuzi abalala including himself just a week or 2 weeks ago akugamba nti yadde eno njigula nti nze baali bakalaba wali boxi 3 n'agabikomaawo boxi 3 eno omiitinze boxi oba 5 kakati simanyi wekimuleka ebintu ebimu tubikola during okubuweereza but you see justice must seem to be done so kyabuzeemu ge mazima. Anyone can buy a school of thought that they want to buy just to convince the public. Whatever happened at the polling centers, yes, mwalimu emivuyo mu kubala, but would common sense give you nti mu mivuyo mu kubala jandi disfavoring nze wa NRM? I doubt. So mulimu nekyoteeka mu common sense n'otunula nti pattern nga bwetambula ani asuubirwa okunyigirizibwa okozesa amagezi ga bulijjo mu kubala okwa bulijjo. 2, are you saying it is in a box 5 kati ozigjeeko because yeewadde kati ate obuyinza obusukkawo meaning agenze maaso n'okuba because yours is a recount and in a recount bw'osangawo obuzibu n'obumu stop there. Kakati gwogenze maaso okwewa discretionary powers ogamba we can now disregard. Now that is a position that can be taken by high court, not you. Sirowa court eno chief magistrate kati ate ezo discretionary powers zikirana ze zigende w'omulamuzi wa kooti enkulu era gwe guno omusango osobola okusanga nga tuyinza okuddayo ku bintu bibiri nga bano tebasaba re-election bano basaba restoration eyakyaliwo ekyalangirira naluvawo asobola okusaba ekyo anti kati kyegamba nti kati ba lawyers bwe baba good mu prayers zaabwe bajja bachallenginga eno recount bwe bagichallenginga ne bagamba kiri ekyaliwo kyoba olagira ozaawo and can be granted by the high court and upheld by the court of appeal. So eyalangiddwa is not safe yet. Not at all. Bano we bagenda mu court okujjako nga anaasanga omulamuzi nga naye ate mulimu ekintu kyokola naye nola nti kyabusiru kyabujega erudda n'otunulamu n'oga nti kino tekiwoomye. Nze bayira we yankolera bulungi nnyo ku nkeretanyi era mukomendinga mu nkeretanyi ne honorable Bamulanga Kisempija. This guy had a lead of 2000 something. Nkeretanyi ono ayina wali tobazzana mu kigambo recount difference ya 2000. He was overstretching this. It was unnecessary. What justification was it for this one to move court to order for recount? For recount.
kitegeeza oli ajja kubanga bamusinga omutwala ajja akime recount. The reason for a recount nti the difference was so close gye bayita nti yalinga eyita mu needle's eye nti bw'ojjako polling station emu bbiri bano baabadde ku mbiranye ono amusinga 4,000 eyo mbiranye ki teriwo difference nene ono abadde asinza obululu ono obululu 3,000. How do you proceed with the recount? First of all, ejo simbiranye teberi lyanda kulyanda pozi ng'ogamba baleseyo badeclaringa 98% zino ne bazirekayo. And I want to hear the response from the Electoral Commission itself, because ono petitioner are suing both the Electoral Commission neyawangudde. Kakati ono akubuuza nti mukama wange kubanga mu petition nze bambaze bubazi ate ne Electoral Commission yambaze egamba nti kino kyeyabaze kyekituufu. Gw'ojja wa discretion ono akumatiza naki? What evidence has this one brought to move your bench okulaga nti buno 2,000? The framers of this section baali nti ababadde ku mbiranye nga mbutuufu ogamba amusinzeeko 3 badde mu box less than 50 babulu butono nnyo ekitwala abantu mu VAR eyo eringa VAR is a foul committed in the penalty box with a likelihood okuvaamu goolo. Ono ali mu bagamba tutandikire ku foul gye bakoledde mu sente eno. Referee granting ekyabaliko ekishapu wangi referee granting kati okitegedde recount eringa VAR. It is a quick remedy. Ono gy'abaasaba nyamba amuko wano mu tallying ate mu tallying eyo eyina okulaga nti waabaddewo mathematical error. Niyo bulu 10,000 mpuliriza it must have arisen out of a mathematical error oba misnomer nti ono teyakirabye nti bw'otunula ku tale sheet sebo mulamuzi wano nyina obululu 149 ono ayina obululu 62 ompulira naye ono bwe yagasse wano nze yampadde 23 si we bagenze ne bongereemu mu maaso ne bwe muba mubba mubbise ku magezi yes ne baba ne bw'oba obba bbisaamu ku magezi ne bw'oba olaga eryanyi bw'oba obba si kulaga lyanyi teekamu ku magezi. Golooza lwaki waliwo abagenda ne basaba asayiramu ebweru naggamba omuzungu kye yaŋŋamba nti please mugambe baganda bamwe baleke tuyita basiru kubanga nali nasoma naye kenda naŋŋamba Mr. Mohammed come and see omusajja ono aŋŋambye nti yajjira muggi yajjira baamubuuza wajja otya mu UK n'agamba najjira inani egg n'agamba naye omusiru ono tamanyi nti tulaba facial recognition ayita ku booda cameras zino zina AI zimusika n'agamba even if yo tukuuke rai gezaako okulimba ekintu ekitegeerekeka ekirimu amagezi nitolimbisa busiru so ne bw'oba obba mu kalulu bisa magezi kwe gateekamu ku magezi. Why would you think nali wano negamba I might have a problem with this and this naye teekamu ku magezi agalowoozesa abantu nti naawe otegeera. Why? Because nono lawyer agenda okurepresentinga. Why are you coming for a recount? Recount kitegeeza ki? Kuddamu kubala kalulu. Okubala kubaamu ki? Kugatta. Kubaamu ki? Kubaamu okugatta. Kugatta. You're adding and tallying. You add and get totals. What is it based on? Mwalimu esimbyewo babiri mweka. Nedda. A prudent judge would run investigation n'agamba mutuleetereko ku declaration form z'abalala. There were 4 candidates. There were 4. Omubuuze gweno wagijjeewa. Eyiye ne yawukana ku z'abalala. Eyiye yawukana ku z'abalala because you're investigating. Lwaki ono akusaba okuddayo? Tebabitunuulira abalamuzi. 1. Omulamuzi is moved by your lawyer. Singa nze lawyer wa defendant mugamba my lord nyina affidavit wa ku mulala eyabadde yeesimbyewo ku polling stations
ez'omukulu za challenging era ziri accompanied by these declaration forms. Ssebo mulamuzi babadde beesimbyewo 6 era buli omu alina DR form. Ono agamba because ye aleginga nti electoral commission yakyusizza ssebo ffenna ze tuyina 6 yabeera atya nga yazze neene eyiye etafaanana na zaffe because the principle is the agent binds the principle. Ba agent baffe bonna baaliwo basayininga n'ababe bakola ki basayininga. Kakati remember court yo tekolera ku sentiments. Muhayalinga balooya abamu kwegaba akayiga bakyakayiga move with someone ategeera byakola si kuzannya na galale bakazanyiikiriza mwandabye kubanga ono you must read into the mind eyoono aleeta petition nti yo petitioner apleadinga zino matters mu affidavit ye mu kirayiro kye agamba nti eno neeno baakola bwe bati gwe noddamu n'orespondinga nti ssebo mulamuzi si bwe kiri era okuwa obujulizi nti si bwe kiri ne electoral commission nayo neddayo kyemu n'oleeta n'abaavuganyiza abalala 2 ne bamugawuno baba balina mukwata kuba abamufere kisoboka kityo okuba nti eyiye yawukana ku z'abalala. That's how you move court. Kitegeeza mwenna abali mu electoral petitions zino ne bw'onooba ogenda ng'oyagala ku moving a court to cancel and annul an election you need a third party or fourth party candidate okuwa ziri zikololetinge ne zino lwakuba siina budde buddamu ebyo ogenda kunsasula sente mmeka tolina budde bubolereza bantu sente zange nnyingi ogenda zijjawo ozimpe tolina budde naye nga nakirabye anti obudde bikola bingi ani agaye nti gali mu litigation yokka temuli mu litigation yokka then batukoze bubi abalamuzi because omulamuzi abeera moved by your lawyer bw'oba ne lawyer w'ekibogwe benchi teri moved by sentiments nti wakaabye nnyo ne bw'okaaba ne bakuwa buwe katambaala ne bagaaga siimule obadde ogamba ki omulamuzi ono olina omuteeka mu fix nga bw'aluulinga otherwise ne mu judicial service commission bamukuba fine. So you need to prove your case beyond reasonable doubt naye ono awaabye alina okuprovinga beyond reasonable doubt. Kitegeeza nti gwe buli kyaleeta olina okikuba n'okikubamu ebituli n'olaga nti talina case nti kyaleese ddamu ebigambo bino is frivolous ddamu frivolous vexatious and an afterthought kitegeeza nti bonula kimu ku kimu frivolous nti omusajja ono kyaleese kyabukuusa ayiya buki buyiya he has gone into a fishing expedition kakati eyo ya absurdity nti agenda afishing evidence teyeegendereza yakipalapalanya wow. Kakati mu ebyo byonna nti yakirowoozezza yamaze kuloota ne bamujjukiza kubanga omuntu yenna anaasaba recount atandikirawo bw'oba ogenda kusaba recount immediately they declare this one you write a letter immediately awo wennyini yagiwandiika nebeera received by the electoral commission it's an afterthought right ogambe I protest mpandiika kati ebbaluwa yino handwritten nsaba recount kitegeeza bw'oba osaba recount bakuwa transmission sheet ne bagiwa n'ono when was the transmission sheet released 2 mu ekyo n'osabirako ki original declaration of form results kati todda mu bino total number of male who voted total number of female ebyo si bye bikulu ebyo bisobola okubaako arithmetical errors kubanga ebyo biri meant to gather data and statistics. So what about ballot boxes ezitasangiddwa mu bululu nak temwabaddemu n'akamu ansa nkubuulidde awo kabadde kako kaggweramu awo endala ne basanga za candidate ogu credibility kuba wogambira mu nsonyiwe tekikyasoboka
kugenda ki Mamazi. Eh. Omulamuzi alinga yazze ne position emu nti yeeno gye Anti nnina. kaakati ekyo saagala kumwogerako kugenda eyo kubanga nange an officer of court ate munnange one Nalubowa can appeal that decision. Of course, in the eyes of the public, it looks completely biased. There's no question about Okay. it. It looks completely biased. However, it is her case and her lawyers to plead that case for reinstation. Reinstatement. Restoration. Cancelling oli and upholding the earlier. Sina kuddamu kubala. Ate kuddamu kubala ki? Mumuzzeeko. Empanjinga okubala kuno kwakolebwa mu bukyamu. Tekwali mu good faith okuba okwo. Naye anaafuna lawyer alina amagezi Alina balooya. Alina Sam Muyizi, alina Sam mukwano gwange saakwogera nnyo. Sam Muyizi is my friend. Up your game, my brother. Sam Muyizi, up your game. Linyisaako ku game yo best not on Singa yataddewo olwedde embeera. not based on sentiment si. Tuve mu gundi y'endulu gw'omanyi wali ku kooti. Research tukuba wano odda wano, okuba wano odda wano, okuba wano odda wano. Evidence gireete. Yes, you're not reintroducing new evidence, but you're clearly showing the higher court nti tunuulire empapula z'ono n'ono n'ez'ono. Mukubire ku kasimu. Ebyo si byange. Well, lawyer tetwekokinga. Kusanyuka TV kwe tuli. Tuwummulamu Katonda Haji Muhammad. So ekyo ky'ogambye kyabaddewo n'eno yennyini. Abaana abamu kati ng'ono omuvubuka gundi. Aliwa. Julius Katongole oyo gw'alaba asiite. Baamubba. No question about Julius Katongole mu Kampala. Baamubba. Really? Baamubba. Alinga omuwala gwe bayita Zaalwange eyo mu Kisenyi. Neera yabbi. I can bear witness. N'ebino Kubanga ekyamazima. This young man has videos of declaration at the polling station. Azirina. Kakati awo bano we beerabira. And I therefore declare ku polling station nti ono alinawo 14 ono 10 mwana. Ono omwana kumpi zonna aziyiga. Yazikuwata zonna. Kakati ono musajja wattu we yalina 10 mwana ng'ono alina 14. Oli baamuteerangawo 200. Emini 10 mwana 8. Eyalina 14. We yalina 2 nga bamwongerako 0. Tekikola. Nezaaba n'ekirungi yazireese ezaaba. What does that speak to? Exercise gye twakavaamu. Ekyo si kirungi. Ekyo si kirungi. Because if you hear such cases. Ekyo si kirungi. And two, do you have to take all the councillors? Really? Ng'ekibiina. Buli councillor kiri necessary. Katongole wa NUP? When UP Julius Katongole kasajja kattu bakajje. So do you have to take all the councillors? Otegeeza NRM? That's the question. This boy won. There is no question about it. People on the ground. N'obutambi abulina nga. Ekyo kyekisinga okuba n'embarrassment. At declaration. Omwana bamulanga. Wano wennyini. Nti Nateete, nti Kabowa. Balanga. Gundi afunye buno. Ono afunye buno. Bagundi basayininga bonna. Otuuka eno. Onalanga birala. Wali it is wrong. Presiding officer wayina ku video byalangira ngono si byalina. The voter turn up was low. Kwata okunga abantu bubangi bajje bakulonde. Singa ddala bagoberera programu ya mukama waabwe gye yabagambe ya mobilize 200 people each. Ne muleeta abantu bibiri naddala mu kalukwana akaliwo akeero si 5. Singa mwe bawina. Kubanga tebajjumbira. Nti singa bakola bukozi kiri nti 200 people per polling station. Polling station, even the road mayor would have been theirs. Singa bajjumbira. Yes. Singa bava ne balonda. N'ekino ekyokulowooza nti ojja kuba oli omukube bukubi. It discredits the whole process. Kati oba osiga ensiga egamba bano nti Then I've seen there's also a problem with the returning officers. Because kati olabawo. Are you in doubt? Omwana oyo agenda bakunamya gwe bayita Julius Katongole kuba ebibyo biri ku video. Kati mulimu kyowakana nga kiri mu black and white. Bamulanga e Kabowa alina 10 mwana.
ono alina 14 mutuuka ku ttale center ono alina 148 buvuddewo buno buzadde bwezadde bulunga buzadde obulala kaakati abali ku LC3 abeesimbyewo nsaba bwe muba mundaba mukole kino muwulira kwata video at declaration gamba omwana wo wano n'abaabala we balangira akwate video bw'ati nkalirize kubanga tebagenda ono ne bw'anabba declaration form muli bangi kakati wamala okwata video owanikeyo video zo zonna oziteeke mu storage awe kagenda okuwomera akalulu nti ono n'obubbi bwabwe mugenda bwolesa today mutya nammwe kamube beenaalemu nga mmwe mwevuganya at declaration hold the video because when you have this video evidence there is no one who can dispute it, who is going to dispute it. Ne bwe munaaba mulirese wa mukama wammwe nti listen, this is what I got, ate wano bampa birala. Kakati ye undisputable video evidence nti at the polling station this is what we had, nti balanze kungu bannanze nnyina 148 because awo we wali enzikiza. Va ku polling station tuuka wa supervisor abukwate abutwalewa awo between gwolabira nti box evudde kuwonoga nti katwe okuva ekatwe paka ekkololo box emalawo essaawa mmeka ne bagaate etuuse essaawa 7 yabadde ebeekuba makoonaki box ebeera okuva ekatwe okutuuka ne bw'oba ogyetisse ng'ogitambuza bigere ebeereyinzeewa esooka kwekoonako wa eba yeekoonyewa answers anti kati nze kubuulira it's simple mathematics bwekwata obuuza ebibuuzo ge nti obuluba buzadde obulu buzaala ate nno gwe lwakuba balooya tebamanyi kuprobinga omugamba nti mwalonderawa nti bokisi eno okuva wano ne wano yamala essaawa mwali muliwa where were you? Can you entrust nti ddala eno box, can you give us the confidence nti eno box emazeyo ennaku 7 eri clearly secured twalinako access? Kuba ono bw'agamba nti nsaba recount akuwaako copy you become vigilant. Ani yabutereka? Because mbuzi ani ajja kusiruza. Kuba ono kyeyandisoose okugamba electoral commission naye ono kyeyandisoose okugamba nti siiru teziriiko. It has been a practice. You can't turn it behind. Nti buli kimu kifuuke discretionary. Do you know how many recounts are going to start at magistrate level? Gwomanyi kyekitegeeza nti singa buli omu yagenda asaba recount ne bagenda nga babikkula seals oli n'agamba proceed. Then it is a very bad precedent we are setting. Nkugambye eno si ssuula mpya. Mukama waffe yabadde alina okutunuulira n'agaana ye Pandora gye nzigulawo olowooza lwaki abalala baagireka nzigala? Because at magistrate level you don't have that much time to do an inquiry. You have limited time. You're limited by days. Era kyova olaba nti bwe kaba tekali kumbiranye n'osanga n'ekyo ogamba my hands are tied. I now refer this matter nti ezange kati ndi functus official oganga amaanyi gakomye wano. Electoral petition proceed to High Court to fully investigate to include but not nga bw'ogambye nti box emu esangibwa etya nga tezibuliimu nga temuli box zabadde mukaaga nga temuli wadde. So how do you proceed to count? Bwalazeewo kati obala ki? Kiki obala? Kiki obala? Obala ki? Saagala gundi anyiigire oba candidate ow'NRM oba go. No. Kati we are auditing the law. Naye obala ki? Candidate yagenda. Wala decision yawedde, we are not influencing his decision. Yagenda nti obona bona babutadde ebbali box 11. Toyina authority yo. Kyekiri kye naligamba nti limitation ku magistrate teyina authority gamba kiri twakitadde ebbali. Nti zino 11 tebabaliddwa. Era lawyer arguing mu High Court amugaa obuyinza waawo tebutuukawo. Bwe bukugamba bw'osanganga nti
eccupa emu mu kureeti bagijjeeko Wandiika emikono. gwe tokkiriza kureeti eno kufuluma gwe oli sitowa kiipa toga mwabadde mu bulamu eccupa 6 naye era bakubuuza ani yakuwadde obuyinza kuba obuyinza bwa manager bwa general manager ku ntikko. yes yalina okujustify Then kati obuyinza baba nga tebuli then mulamuzi yatulimbyemu. saagala That's what I'm thinking. ekigambo ekyo kinene nnyo. No, honorable. Olinda Kubanga bwoga nti ekigambo ekyo mateeka box 11 Ekyayatulimbye. gwe ne weewaana nti nazitadde ebbali saazibaze nga anti tokkirizibwa. tetukozesa kigambo yatulimbyemu ayinza okuba yakoze ensobi add the land magistrate add lwe lulimi lwe tukozesa kyetuva twawukana ku mmwe si yatulimbyemu toweebula mulamuzi kuba tewali wasanyuka nti ku gundi ne gundi yakola bulungi Because kati ye mulamuzi y'omu. kati kankubuulire singa rulingi yali bwetyo in a close match yalimu Sewungu n'oli si Sewungu oli mukwano gwange yandibadde proceeding. This was 46. How close was 46 n'enkumi ebbiri olize yali ayina wewe eya Sewungu okusinza ku kyakoze wano kyalibadde bamukubye kipa atuuse kipa yennyini yamuteze n'amusika wansi naye onaga akapiira kakusooseeyo VAR kakati eno recount is VAR ono fawo bagikomitingidde eri mu center ne bwe bagikomitinzeeko tabibaddeemu osonze mukanya kyetugezaako kugamba refu yabadde mu muzannyo gwo nti tebayinza kuba nga fawo bagikomitingidde eri terina mu bokisi yeeno n'odduka mu bokisi yeeno n'osonga muki mukanya mbawadde penalty iyo kuki nawe ffenna tuteekawo embeera naffe wangi tuteekawo embeera kubanga oba olimbye nnyo kigenze wala ate tetugamba nti kino tugamba kyeyasala ku Sewungu ye mwennyini ye contradicting ne bw'aba nga ku Sewungu yafevalinga NUP Sewungu nze ekyo seki